Olwaleero lunaku lwakutaano. Oluvannyuma lw'okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala tukozesa akakisa kano ba'da al-asri, oluvannyuma lw'esswala ya asiri, ekiseera omuntu kyamala ng'amaze osaala swala ya asiri, Allah n'amusobozesa n'asaba ku Allah subhanahu wa ta'ala naddala mu masjidi. Edduwa eyo mustajab eyanukulwa, ze zimu ku dduwa ow'ekitiibwa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ze yatukubiriza tuleme okuzigayaalirira. Tulina ebizibu bingi, tukozese ejjinja limu tukube ebinyonyi bibiri, ate bw'otulako fil masjidi mu muzikiti ng'ate owuliriza ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala, kitegeeza ate gwe ojja kuganyulwa, tojja kuviiramu awo. Nsaba Allah ow'ekitiibwa akaseera kano ak'ekitiibwa mu lunaku luno olw'ekitiibwa abeere nga atuwa ebirungi, abeere nga atumalira. Obutabalwisaayo, baganda bange abasiraamu, ina ensonga ennene nga nkulu ate nga si mpya naye nga nkulu. Waliwo ekibuuzo, mulowooza lwaki Allah subhanahu wa ta'ala ekigambo swala mu Qur'ani ey'ekitiibwa yakiddiŋŋana emirundi n'emirundi? Baganda bange abasiraamu, mulowooza lwaki Allah subhanahu wa ta'ala amarana, yatulagira okusaala esswala 5 kulla yawmi, buli lunaku? Mulowooza lwaki tuziddiŋŋana? Mulowooza lwaki n'ekiro yatuuka n'okugamba nti wa minal layli fatahajjati bihi, afunye omukisa obudde obw'ekiro wadde emisana osiibye osaala, naye ekiro zuukukako fatahajjati bihi naafilatan laka, oyongerezeeko ennyongeza ku swala zo z'osaala 5. Baddu ba Allah b'ebitiibwa, bwe yamala okutulagira esswala ezo ate n'atulagira tuzireete mu masjidi. Abasajja, tubadde mu swala ya juma, wakayitawo essaawa ziri 3 zokka oba 4, naye tukomyewo. Mulowooza lwaki Allah subhanahu wa ta'ala ekigambo swala yakinywerezaako nnyo? Bwe nabadde neetegereza Qur'ani ekitiibwa, ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yakiddiŋŋana emirundi 10 ng'atulagira kugisaala, kugiyimirizaawo, nga kiraga obukulu bwayo n'omugaso gwayo. Baddu ba Allah b'ebitiibwa, ebibuuzo ebyo bye njagadde tusooke okubeera nga twebuuza. Olwaliro insha Allahu ta'ala tuyinza otunuulira ensonga zijja kuba 2 oba 3 okusinziira ku biseera. Ku swala eno ng'abamanyi bagamba nti manzilatu swala fil islam, esswala enzitowa etya mu Busiraamu. Kuba abantu tujja okusaala tetumanyi buzito bwa swala. Omuntu bw'amanya obulungi bw'ekintu n'omugaso gwakyo n'obunene bwakyo, akiwa ekitiibwa ate n'akyagala. Wallahi mu'dhamu nnaasu, abantu bangi tujja okusaala naye tetumanyi bukulu bwa swala, twakimanyira nga nsonga ya bulijjo. Waliwo omuntu ekintu kyamanyira ti ada nga gulinga muze nkola. Mwalimu ajja kunsonyiwa ne baganda bange abalala, waliwo abantu abamu abamanyira okwebikkirira nga bakifuula kyaki nga kya bulijjo, naye nga yeebikkirira walam yusolli, nga ye takola ki? Tasaala. Waliwo baganda baffe abamu, wali mudoozo bategedde, sijja kuboogerako,
nammwe mbategedde abamu nga kyokwebikirira yakitwalanga kyava waka nga bakimuteekamu naye tamanyi bukulu bwa kwebikirira. Kati naffe abamu tukuze tusaala naye tetumanyi bukulu bwaki bwa swala. Tutuukiriza mukolo kuba kitukuliddemu. Amanyi b'obusiraamu kyokola baatugamba ne bateekawo omusomo gugamba nti manzilatu swala fil islam, eswala ezito weetya gy'oli. Bw'onootegeera obuzito bwayo ojja kugyagala, woba olina ebibulamu mu kugiyiga ojja kugiyiga ate ogirongoose. Ku nsonga esooka, mukimanyi bulungi bannaffe abatali basiraamu tekikirizibwa kujolonga muntu musiraamu atali musiraamu ku muzindaalo. Era nkubiriza bamaseeka bw'oba oweereddwa akazindaalo ebigambo by'okulembeza okwogera wano bimanye nti bigenda kutambula. Obyogerera mu muzikiti n'ebimaana bifuluma ki wabweru. Baganda baffe abatali basiraamu ne batulaba buki okwesanga olulimi olulungi eri omuntu atali musiraamu. Obyogerera mu muzikiti bigenda kutambula. Baganda baffe abatali basiraamu bakkiriza mu kitabo ekiyitibwa Bayibuli, naye ekitabo ekyo mulimu ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala ebituufu, wadde mulimu bye bayongeramu ebitali bituufu. Ebigambo ebituufu bibalagira okukola okussa mu nkola ebigambo ebiri mu kitabo ekyo, naye tebabissa mu nkola. Naye weesanga ekitabo ekyo bakikwata ne bakissa mu nkwawa nga balaga bakyagala nnyo, naye ebikirimu tebabissa muki. Lwaki tebabissa mu nkola? Tebatwalanga buvunaanyizibwa kwetegereza kumanya bigambo biri muki. Bayibuli ebagambo okukomola. Awo mba sibavumye. Ebagambo okukola ki? Okukomola. Bayibuli ebagamba okwetukuza. Amazzi tebagamba okukozesa kipapula kyokka, naye bagikwata ne balaga nga bagyagala, naye tebassa mu nkola bigambo bikola ki. Lwaki ndeese ensonga eyo? N'abasiraamu naffe eswala tugimanyi, tugisaala naye tumanyi bugumu bwayo. Allah kye yagamba ku bantu abasitula Bayibuli nga tebamanyi kigirimu kati mathalul himari kamathalil himari, balinga bw'olaba ensolo eyitibwa endogoyi. Endogoyi eyo embeera zaayo bagyetissa ebizito emigugu n'egyetikka nga gizitowa ne bagigamba bitambuze n'ebitambuza miskini, naye nga temanyi kyekoze eki, temanyi kyekoze eki kyeyetisse. Oluusi yeetisse zaabu, oluusi yeetisse feeza, naye nga miskini etambula butambuzi. Kati baganda baffe beetisse Bayibuli bagikutte tebamanyi bigirimu. Naffe abasiraamu mwagala tubeere bwetyo. Eswala tulina okugitegeera tumanye obukulu bwayo. Omuntu bw'anaamanya obukulu bwayo mwana wattu ajja kugiwa ekitiibwa. Ensonga yokubye tugenda okulaba hikimatu mashru'iyatiha. Lwaki kyama ki ekyekwese, nsonga ki enkulu? Lwaki tusaala? Lwaki Allah yatulagira okusaala? Ensonga y'amanyi bagitunuulira nga bagamba nti obulungi budda gye tuli. Hikimatu mashru'iyatiha, lwaki tusaala, kigendererwa ki? Oba oliawo ensonga ezebbiri biidhinillah ze tugenda otunuulirako insha Allahu ta'ala. Ensonga esooka gye tulabye, eswala ezitoweetya mu Busiraamu. Amanyi bagamba nti as-salatu saniyatu fil islam, eswala gwe mulimu ogukyasinza okuba ogwa waggulu mu Busiraamu. Ne bawa ensonga esooka, hiya imaadu ddiini, eswala y'empagi eyimirizaawo Obusiraamu. Emirimu gyonna mu Busiraamu tugikola, naye tewali mulimu gusinga swala. Imaadu kitegeeza y'empagi enkulu. Kasitojjawo empagi eyo, Obusiraamu oba obugjeewo. Kitegeeza ki?
ne bw'onoosiiba ne bw'onooyisa obulungi ne bw'onookola emirimu egisigadde gyonna, naye ng'esswala togisaala, ojja kuba toyimirizaawo mpagi nkulu mu busiraamu. Kyova olaba Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu hadithi gye tumanyi obulungi yagamba nti al ahadu bainana wa bainahum as-sala, endagaano enkulu Allah subhanahu wa ta'ala gye yakola naffe nga y'endagaano enkulu ennyo etwawula ne bali abatali basiraamu, as-sala. N'agamba nti waman tarakaha, omuntu yenna amenyawo empagi eyo, ayawukana n'endagaano eyo, faqad kafara, aba amaze okuwakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Mu hadithi endala Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti endagaano Allah subhanahu wa ta'ala gye yakola wakati w'abasiraamu ye swala. N'agamba nti omuntu yenna amenyawo endagaano eyo, lam yakun inda Allahi ahada, toyina kyobanja Allah subhanahu wa ta'ala. Kanjidde mu hadithi eyo, omuntu yenna amenyawo endagaano y'esswala Allah gye yamulagira okussa mu nkola, n'owangaala walam tusalli, mwana wattu nga tosaala, toyina kyobanja Allah subhanahu wa ta'ala. Ne bw'onoosaala, ne bw'onoosiiba, ne bw'onookola hijja, ne bw'onooyisa obulungi, ne bw'onoosaddaaka, naye ng'endagaano enkulu ogiresse, toyina kyobanja Allah subhanahu wa ta'ala. Omuntu anaaginywererako endagaano eyo, mwana wattu oyina kyobanja Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan as-salatu hiya imadu ddin, esswala y'empagi eyimirizaawo eddiini. Ekyokulabirako nga bw'olaba muganda wange yeesigamye empagi eyo, empagi eyo bw'evaawo omuzimbo guno tegubeerawo. Empagi yeyimirirako ekintu kyonna kyonna. Kasita omenyawo esswala, mwana wattu, oba eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala oba ogijjeewo. Olaba obukulu bwayo. Ensonga ey'okubiri obulaga obukulu bw'esswala, amanyi bagamba ma awjabahu Allahu ta'ala min ibadati ibadihi. Esswala eyo okumanya nkulu y'emu ku nsonga enkulu Allah subhanahu wa ta'ala zagenda okusooka okutunuulira ku lunaku lw'enkomerero. Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kyova olaba yagamba nti awwalu ma yuhasabu bihi al-abd yawma al-qiyama as-sala. Omulimu Allah subhanahu wa ta'ala gwagenda okusooka okutunuulira ku lunaku lw'enkomerero, as-sala, y'esswala. Fa in wujidat tamma, bw'erisangibwa esswala eyo nge wagisaala, mu kugisaala kwayo mwana wattu nga ntuufu, n'emirimu egisinga gye wakola egisigadde gigenda kubeera nga gikkirizibwa. Bw'erisangibwa nga esswala tewagisaala, newankubadde wazimba emizikiti, newankubadde wali muntu mulungi, mwana wattu esswala emirimu egyo tegigenda kubeera nga gikkirizibwa. Kyobala Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an ekitiibwa yatukubiriza nnyo mu surati Bakara, n'agamba nti hafidhu ala salawat wassalawatu alwusta, baddumu abasiraamu mwekuume esswala, mwekwate ku sswala, okusingira ddala esswala y'omu makkati. Amanyi ne bagamba nti ala hiya salatu al asr, y'esswala gye tuva okusaala ya asr. Ne yaleeta jamu yakuŋŋaanya nti mwekwate ku sswala zonna, n'esswala ya asri mwana wattu tebayitangako, jama ya sswala ya asri tekuyitako. Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yayogera obulungi n'enkizo n'enjawulo eriwo wakati w'esswala ya asri. Nabbi n'agamba sallallahu alaihi wasallam nti esswala ya asri eyo okumanya nkulu, Allah subhanahu wa ta'ala mwakyusiza zimalayika.
malaika ezazze ku subuhi zibadde naffe okuva ku salatul fajiri ya subuhi okutuusiza ddala ku swala eno eya asiri. Bwe tumala okusaala asiri nga bwe tugimaze, nga malaika ezo zitwala obuvunaanyizibwa, zitwala bye ziwandiise okuva ku subuhi okutuuka ku asiri nga zibyanjula owa Allah subhanahu wa ta'ala. Ate tezivaawo okujjako, zigenda okuvaawo nga waliwo malaika endala ezizze. Zino zijja, zino bwe zigenda, kati waliwo ate ezizze zikolera mu shifts. Kati zino zigenda kubeera naffe nga zitukuuma okuva ku swala ya asiri eno, zitambule naffe ekiro kyonna paka ku salatul fajiri, ate nazo ziddeyo wa Allah subhanahu wa ta'ala, ate mwana wattu ne ziri zijje bwe zityo. Kyova olaba Allah subhanahu wa ta'ala tetulina bwe tuyinza kumuwonera. Yateeka abakuumi, lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti nabassaako abakuumi. Abakuumi abo temusobola kubeera nga mubasimattuka. Abakuumi abamu abo babali mu maaso, abakuumi abamu abo babali mabega. Lwaki Allah subhanahu wa ta'ala abasindika gye tuli, yahfazunahu min amrillah. Ekibaleeta si nsonga ndala, Allah subhanahu wa ta'ala yabatuma n'abalagira babeere nga mwana wattu babeera nga batukuuma. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Tuli ku bujulizi obulaga nti swala ya asiri eno Allah yagyogerako nti mugyekuume nnyo olw'ensonga erimu okukyusibwa kw'abamalayika ab'ebitiibwa. Kiraman katibin, ezimu ku nsonga lwaki basindikibwa babitiibwa ate bawandiika. Ya'lamuna ma taf'alun, buli nsonga yonna gy'okola mwana wattu bagimanya. Baddu ba Allah b'ebitiibwa, ekigambo swala mwana wattu kigambo kinene nnyo, tubeere nga tukyekuuma. Mu aya endala Allah subhanahu wa ta'ala n'atulagira, wama umiru illa liyabudu llah mukhlisina lahu ddin. Ensonga enkulu lwaki nabatonda mubeere nga munjawula, nga muli mu ddiini ya Busiraamu, mukhlisina lahu ddin wa yuqimu ssala, muyimirizeewo swala. Baddu ba Allah b'ebitiibwa, twekwate ku swala. Allah yatulagira nti wa'muru ahlaka bis-swala, beera nga olagira abaana b'okusaala, wastabiru alaiha, ensonga y'esswala togizannyirako. Ekibuuzo kijja Basiraamu, gwe senga bazadde bo tebakuyigiriza kusaala, senga baggayaalirira, wandibadde osaala? Nabwe kityo obulungi obwo n'omukwano ogwo ogwagaliza, bwe bakwagaliza gwagaliza abaana bo. Obusiraamu buno bwe tulimu Basiraamu ab'ebitiibwa, bulinga bw'olaba empaka ze twaddukanga nga tuli mu ssomero, zino empaka z'obuti, ng'odduka n'okawa munno, ne munno n'adduka n'akongerayo, n'oli n'adduka n'akawa gw'akawadde, paka we mutuuka ku kigendererwa. Bajjajjaffe baaliwo ne bakuuma Obusiraamu buno, ne babukwasa bakitaffe, nabo ne babukuuma alhamdulillah. Kati saawa zino bakitaffe babutukwasiza. Bw'oba osomye ebyafaayo buli fi kulli kariya, buli kitundu kiriko abantu abakwata lire, abakwata akatyaka k'Obusiraamu. Bwe mulowooza ekifo kye tulimu kino, waliwo abasajja abaaliwo, era abamu kwe kwava ne bateesa ne bateekawo omuzikiti guno, era abamu bakyaliwo bakwatiridde omumuli gwa Allah subhanahu wa ta'ala, eddiini etambule. Bw'ogenda mu kibuga Jjinja, waliwo amannya g'otasobola kubuusa maaso mangi, nenja kwogerako amatono ennyo. Waliwo erinnya eddene nga lya Muwalimu, wuuyo awo asonyiwa okumwogerako.
takyasobola naye yakola, bakola n'abalala, bawaasiwaasi bakola nga banywerera ku busiraamu nga babwagala. Bano bakinyiri omugezi Kinyiri rahimahullahu ta'ala batambuza obusiraamu ne bakola kye basobola, bukedde ku makya kati ne bakata. Kyova olaba waliwo masjidi emu, Masjidi Huda mu tawuni awo, mwalimu oyo alina ekigambo kyabuulirira abavubuka ne bakulu banne n'abagaba bannange, twakolako kye tukoze, muleke n'abavubuka batambuze. Busiraamu buno bulinga kati akalire, bwe basoose okkawa bwagayaala temujja kutuuka ku kigendererwa. Bwe basoose okkawadduka n'ateekamu amaanyi n'akoowa n'akwasa abalala, kityengezaako okubagamba senga ffe bakitaffe tebatusomesa ddiini eno, natukubiriza kubeera nga tusaala baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, eddiini ya Allah yandibadde ebeerawo. Kale Allah kyatulagira nti wa amuru ahlaka bisala wastabiru alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wala aqibatu littaqwa. Baddu ba Allah mulagira abantu bammwe okusaala, ensonga y'esswala eyo temugigayaalirira, ensonga y'esswala eyo mubeerenga mugiremerako, mugirume n'amannya amagego, kuba esswala kintu kikulu. Kyova olaba Oweekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yali avambula mu buno obwensi, awusa bi ashaabihi, yalaamira basahaba be n'ekigambo ekyasembayo as-salatu as-salatu as-sala. Obulamu bw'ensi mbuvaamu, naye ensonga enkulu ennyo essala, essala, essala. Essala kigambo kikulu. Kyova olaba n'abaana baffe batukubiriza okubaleeta fi masajid bajje bazanyiremu, naye nga tubamanyiriza essala. Webweza emyaka 10, emyaka 7, Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam agamba mubalage obulungi bw'essala. Bwe bagayaala mubeerenga mubalaga nti temuli basanyufu ku nsonga gye balimu. Baddu ba Allah, essala yegenda okubeera nga ekweyagaza mu bulamu obwensi n'obulamu bw'enkomerero. Allah subhanahu wa ta'ala mwe mulowooza nga okubanjulira omusomo guno, mwe mulowooza lwaki atulagira okusaala esswala etaano? Olw'obukulu bw'esswala. Inna salata taniha anil fahshai wal munkari. Esswala eno buli muntu agisaala ekuyambako, kuba emitima gyaffe gino gye mulaba gye tulina gyagala kukola bikyamu, ne bw'ojja n'osaala nga bw'ozze n'osaala oba oli awo esswala eno ekuyambako eyandikoze ekikyamu n'okendeeza.